Daniel Kambaho y'omu ku batuuze abawangalira okumpi n'ettendekero ly'amagye e Kabamba mu disitulikiti y'e Mubende alojja ekyamutuukako ekikompola bwe kyamukuba. Ono atulaze enkovu yava ku kikompola ekyali kisaanyizaawo obulamu bwe. Amagulu gano ne ganu nemba ntambula ne wansi n'ekiguli n'ekyensimbi n'emabega. Ddala bibino. Kambaho si ye yekka wabula n'abantu abalala bangi bazze bafuna ebisago buli amagye lugakuba ebikompola. Okutukwe kwafulimako essasi kubeera kumufumita mubeeramu amafumu ne bwe bannongoosa tewatereeranga. Waakala ne wabona n'embeera nemezibwa munda. Naddala nga bakubye bazzeemu ebikubi bakuba ebirala. N'essaawa ya leero tatereeranga. Ebikompola bwe bikuba Kabamba abuuka buusi. Banera batubuulidde nti waliwo n'omwana Sharwa Namugabi ow'emyaka 5 yakubwa ekikompola mu mwaka gwa 2015 nga kati z'embuyaga ezikunta. Omwana yali afuluma ne kimukubirawo n'agwa. Maama we n'adduka ng'akaaba. Nagenda okudduka okujja ng'omwana agudde awo naye nga ndaba kimutemye omutwe ng'era obulamu tayina. Hussein Kato atulaze ekikompola we kyakuba ebipapajo ne bikuba ennyumba ye gy'agamba nti kati yagiddukamu ng'atya okumugwira. Nze ebinsobedde njagala bajje banyambe banzimbire ennyumba yange sikyagisulamu nagiddukamu dda sula wabweru n'ennyumba nagizimba sente z'ekivubuka muzimanyi nammwe zimenya. Ekintu kino we kituukiramu bantu ffe ba civilian abatamanyi na mundu abatakubangako mundu ffe kati tukole tutya tudduke ettaka tuli balekere tutandike batutwale mu kampo ng'aba refugees kyebanoonya. Brigadier yajja n'atugamba tukole bwe mundu ezitandikanga okukuba tuve mu mayumba gaffe tukole ki tudde ku biswa. Abakulembeze mu gombola y'e Kasambya nga bakulembeddwamu sipiika waabwe Kithman Kitakule bagamba nti ekizibu kino kitudde ebbanga ddene ng'abantu baabwe bakosebwa wabula nga tebayambibwa. Kubanga omuntu akoseddwa takyalina wasula abantu basula bweru n'osanga nti gavumenti teyambi. Mbadde nsaba bekikwatako Ministry of Defence ekwatagane etubuulire lwaki tesobodde kutuyamba. Kubanga okuva emabega wonna bakubanga ebikompola naye okuva lwe bakyusa target ne bagizza sayidi y'eno ffe emirembe ne gitubula. Oyo omwana gwe tubalaze ow'ennyumba Brigadier yatuukawo talina kye yakolawo yagamba sorry. Akulira enkambi y'amagye e Kabamba Brigadier General Deus Sande akkiriza nga waliwo ebyokulwanyisa ebiwaba nga batendeka abasirikale ne birumbagana abatuuze. Kyokka agamba kino tekikolebwa mu bugenderevu. Bali mu kuyiga ebintu ebimu baba tebana bakwata bulungi oluusi ne bakolamu ensobi ezimu zireetera amasasi agamu kubuuka ne gagenda mu bantu. Abantu abamu batuliraanye bali kumpi naffe bali kumpi n'ettaka lyaffe. In fact bali kumpi nnyo bayingidde nnyo kumpi mu musana terina gaapu eyawula barracks ettaka lya barracks. Brigadier General Sande era alambuludde obulabe abantu bwe bayinza okufuna okulina abakyala ab'embuto. Ziyinza okukosa abaana bato, ziyinza okukosa abakazi b'embuto, nabiyinza okukosa abantu abalina obulwadde bw'emitima ng'ebyo. Tubabuulira wakuba nti no tuba twewala ebintu ebyo okukosa abantu. Ono agamba nti abantu abazze bakosebwa baweebwa obujjanjabi kyokka nga abatuuze bakisambajja.